Kale nze Sonko Muhammad tongera okubaniriza omukutugulu talent kwe tuli tugeza kulaba nga tufollowing emboozi ya Kyewuunyisa. Kyewuunyisa wa myaka 14 gyokka yafuna olubuto mu musajja ow'emyaka 37. Ono erinnya limugamba lya Kakiga Ivan entwagenzo zula nga amanya ge malala kusinziira ku biwandiiko ebiri ku ndagamuntu ye. Ono weekabaale bwe buzaale bwe gye yava nayingira wano e Kampala mwetisibwa semiti mu factory yamulimbalimba n'emitwalo ebiri egy'ensimbi bweddu n'abeera nga mukabasanyira okukakana nga mutisse olubuto kati luli myezi 7. Tusangidde emboozi ya kyali kyono nga tanaba kuba nga atandika kunywa ddagala ng'anyina ekizimba ekinene mu bulago ekimuli obubi olumbo nga lumubala embiriizi. So twebaza abantu bafa batokwasaganyirizaako akatini kemusobodde twagala obba nga tugenda mu ddwaliro erisooka tuveeyo then tweyongereyo emulago ow'emukono tugenda mukono w'eddwaliro pulya balita ly'emulago neriri mukono awo erya gavumenti abeere ng'agenda mu maaso ebya antinenti eby'abakazi ebyo kunywa ddagala kufuna kipande kugula ebyetaagisa ebitinitini tubeere nga tubikolako ne twongera okubasaba okwongera tukwasaganyizaako bake tulina katono ate ekiwundu kyetaaga okuba nga kijjanjabibwa waliwo ne tayimu y'okuzaala alina akagoye k'omwana akaweereze ayinayo ebyomwana ebaba wabikozesaako naye nga biri mu mbeera nnungi ebya baby show and so on tubeere nga twongera okuba nga tukwasaganya ku kyali kyono wano n'abaana bika bulungi kayidde oli otya yogera yogera wadde nkimanyi olina obulumi neyogera obulamu buli butya kati okyalina obulumi kiki olinamu omusujja nga ndaba weezinze nnyo kale so tweteekateeka twagala kufuluma kubanga tugenda mu ddwaliro tutwale omwana ono abeere nga jjanjabi wangambe nti obadde temutandika nkooko byakunywa ddagala so tobimanyi bakola batya ndi so ono sibimanyi amatuddamu bajjukiza emyaka gyo olina emeka 14 n'emyaka 14 Okay, twagala ogenda mu ddwaliro waliwo abantu bafe batukwasaganyirizaako mutuyambeeko okwo kyemutuyambeeko okwo era kyetugenda okukozesa kulaba nga tuva wano tugende mu ddwaliro engeri okuba nga yekebejjebwa ettama lino ekiwundu kino ekimuluma abeeka treatment kaafuna then ate tugenda vamu eri eddwaliro tube nga tweyongerayo tugende emukono tulabe sikaani biri bitya because obutono n'emyezi giri 7 tulabe sikaani eyo biri bitya okufuna ekipande okugula simanya akaveera gilavuzi ebitonotono kuba kasente tulina katinitini naye obanga gy'oli eyo ng'okyayina ebintu bye bakozesa mu kuzaala ng'osobola bituyambako nabyo tuyambe tutaase obulamu bw'omwana ono twongere kusaba Katonda tumuteeke mu ssaala asobole okuzaala azaale bulungi aleme kuba nga alongosebwa because omuntu walongosebwa obulumi biba bungi nnyo ate wabaawo embeera y'okuba nti akasente kagenda kangi. Mbeera ki esinga okumutawaanya? Mbeera esinga omutawaanya ye muliko ey'ekintu ku ttama n'ey'olubuto eyo. Kakiga yafunisa olubuto naba kuddamu muwulizaako nti batumulabyeko wano oba bakubidde kasimu oba ki? Tetunaakuddamu muwulizaako. Kale so twagala tugende mu ddwaliro baffe baatuyambyeko okwo ndowooza tuli ready? Tuli ready. Tusobola okugenda ne tweyanzizza. Abadde tafunangako okwo byakugendako mu ddwaliro keberako bino bya lubuto anti n'ento kipande n'ebirala. Abadde tabifunangako. Okay, so tugenda naye tuyina abantu bafa baze batuyambako okwo obwavu bungi nze nga nkola stories z'abaana abawala ngere komaso nze nga nkola story eye pictures yeyongereyo kati tubadde nga tukola stories z'abaana abawala naye nga abantu ba respondinga nnyo mangu naye ku luno abantu babadde bakyali kitono. Waliwo omukyala bamuyita Debora yaŋŋambye ali Kabaale eyo yatuweereza ssente emitwalo 2 ne wabaawo waliwo omuvubuka ku TikTok kangoberera n'erinnya leeta Onyx bali yeeyita nateerako 5,000 ne wabaawo nakazi bwe Brenda nateekako omutwalo ne wabaawo nakazi bwe Margaret nateekako emitwalo 2.5 ne wabaawo Babita erinnya lye lyaleese Colin Babita erinnya lyazze ku mannya ga mobile money nateerako omutwalo 1.5 ntubako ne Margaret Narugo erinnya lye lyaleese ku mobile money nateerako 3,000 ne wabaawo Joweria ani awo no wawe mobile money yajidde mu mannya ga MTN Uganda tuteddeko omutwalo 1.9 ne wabaawo Anet Namiro ge mannya gajidde ku mobile money oyinza obbanga amanya oyita amalala nenga akozesa simu ndala yatadeko omutwalo 1,10 ne wabaawo Rosette Kamanzi
erinnya lyazze ku mobile money atekako omutwalo, nabaawo Helen n'abiri lyazze ku mobile money atekako omutwalo gumu mu 100, ne wabaawo kati waliwo mukono gwange no waliwo gwe bayita Lukia Ziraba Muzaale yataddeko omutwalo gumu mu 65. So ne wabaawo ne mukwano gwange ataagadde mwatuukiriza amannya alina akasente ke yampeereza nga tulina ogabanyamu akamutukotwali Salima renti wa Salima omwezi gw'ennyumba gumu. Then nono tumwawulize because yampadde emitwalo 15 mu 15 akuliko sente ezijjako yabadde asulidde Salima in fact rent wa myezi 2 nene musaba ne mugamba lwo omwana embeera tegenda bulungi ate nga yamulabye n'agamba tuzaawuzeemu Salima tumwereyo omwezi gumu ga mitwalo 7 tukwateko n'emitwalo 7 gibere nga jidda side eno ke sente ke tukyayina mwebale nnyo mwebalira ddala naye tukyetaaga akawera kabakazi abazaala bino mubimanyi bulungi tetuyina ke tuyina waliwo kyoyinayo kyonna olina luno olugoye olwo oyambadde n'enviiri ku mutwe kale ayinayo engoye ez'okwambala tulina abantu baffe tukolera ku shopping olina agamba Sonko nkoze shopping mu kifo gindi gendo gipiikinge sukaali buwunga biki n'ebira n'ebyekola nabyo bitini ate akogga yeetaaga okuba nga afuna ebiboostinga ku mubiri bwe bityo. So tujaba tweyanza abana abakoze kye munaba mukoze kulaba nga mukiweereza side eno insha Allah asobola okugula ebintu ebikalu n'obiweereza pamba giravuzi baby show bafu baketi n'ekidomola kibaako nga bagendo zaala kibeerako asobola bitugulira nga bikalu nkuwe namba n'okuba era olwo omukyala gwe mpulidde ampeerezaayo engoye lwakuba mbadde maze ovaayo ewaka n'endabika ngenda kuddayo nzisangeyo zebika za baby ndowooza then we bityo tukwatagane tuyambe bannayuganda bannaffe nyaganya okoleza following jenine ntini tubenga tukwasaganyiza ku bannaffe. Professor Kaide gwenda ku kamera nyongero bajukiza ntukola airport pick up soboka omwana mu Uganda trust me travel with me Sonko Muhammad namba yesimu ejola back screen yo 0706794729 owe namba endala je tune ya MTN 0782952155 zona zili manya gange Sonko Muhammad ku WhatsApp imo timu wonna TikTok ononya Sonko Muhammad oba nonya Sonko SONKO ojja kuba nga otufuna bulambalamba Good Talent Management YouTube channel yaffe Good Talent ye TikTok ojja kuba nga ate otukwasaganya tubeere nga ate obulamu butambula nga bugenda maaso. Let's save life. Kale mutugoberere nga tweyongerayo mu ddwaliro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. But before that abantu bongera okulowoozaako ya neyogera nga toyogera ebigambo bibiri wala nnyo abantu bongera okulowoozaako eno bateeka mu ssaala tuba beetowaze twebaza abantu bwetawooza olusi bw'olaga bwebwo olwo betuwa obuyambi n'agamba mwebale ng'ayimiridde bw'atatu ne bagamba watagwana ne bakiyimiriza okitegeera so abantu oyinza kubagamba ki abantu baffe beeyanza abantu beeyanza okuba nga bakuyambyeko emirira bakwano bo basoga bayino sinawulira kanyego kabavaamu alabye ku John Black nasidiki vocals sibe bantu bo wayogerako n'abalala abasoga abayinaffe muyina simanyi bantu terezeza bulungi mujje tuyambeko musoga muyinaffe from Jinja saidi zeeyo ne bana Uganda abalala mwenna then obulambulambule bugende maaso. Mbasaba munegateko tuzaale omwana owokusatu as Good Talent family ono gina batuzaale omwana owokusatu insha Allah. Kale katugende mu ddwaliro funo tuyimirira mu nsonda bamanyi bagenda kudde n'oyimirira owulira otya kati treatment ogenda maaso n'okubanga ogifuna kati kiri kitya oyo mugamba siisemu ogera oluzungu wa yes kati mpulirako bulungiko naye ng'era waneeno wakyannuma wakyakuluma wano olulimi baddemu amasira nga watujja nnyo kati wali watya kati tewatujja nnyo wakendeddekendeddemu ate amasira okuyita mukamwa gadde gavaayo n'ogawanda kiri kitya kati tegavaayo tegakyavaayo
kitegeeza treatment egenda o responding treatment ogenda oterera mpolampola. Okay. Olubuto akaana okawulira kasamba mwekali kakuba sama keebaka nnyo kali kati kasamba kasamba busamba buzanya bangambe bulimbu biri buzanya kuyiso bando bazanya so tutandikirawo kuyita Nnaalongo bwe mala kuzaala tukuyite Nnaalongo ebibuzo binene byenkubuuza omala kuzaala tujye nga oba kya Nnaalongo tokyagala omala kuzaala Okay, gwe tuli naye omwana ono ayina olubuto lwabalongo abaana bali babiri. Results zagenze okufuluma okuva mu ddwaliro gizirwa empapula zina kumpi. Results zagenze okufuluma ne zijja toba ngo ziyise ozirese mu motoka ya chairman oba muzirese iwaka ziriwa teziriwo kale tugende maaso. Omwana yagenze kuva mu sikaani mu ddwaliro Mukono General Health Hospital nga kiraga nti abaana balimu babiri. So agenda kufunga Nnaalongo obudde bwonna. Oba kitegedde bulungi nnyo SB4 ne Antaira mu abadde beetende okuzaala abalongo. Naffe side ye tugenda zaala abalongo ate nnyinza okuba Ssaalongo mu mbeera efaanagana konge. Mumpadde abaana abangi mwampa wa Nakafu. Munakafu atawezza omwaka. Bavaawo nankabirwa najja ngo ofaayo nnyo ku nankabirwa nso ono simanyi bwayayuya n'omutwali amaziwo okunywa akola atya kati this time ate kigenda baluma nnyo omwana ku lunajja wa abalongo abaana bali babiri okkiriza abaana obampa batugire nga tuyinda kakiga yogera nga abantu balaba abaana okkiriza obampa teri ako kase gamba nti Sonko nzikiriza abaana babo ensi yonna ekitegeere yogera nnyo Sonko nzikiriza abaana babo kiwedde boddamu nonsanga n'ompita Sonko jabba okoze ensobi poliisi eyinza n'okukukwata olina okwongerako ekya Ssaalongo Sonko this time round ngenda kuzaala abaana babiri abalongo oyagala ab'emuwala na mulenzi bawala bokka abalenzi bokka oyaga kibe kitya niyongeza eddoboozi yo oba nazaala muwala na mulenzi simanyi bagenda zaala mulenzi balenzi nange simanyi kasa Ssaalongo wendi Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti nkaga mu 7 94 729 oba noti 78 29 52 155.